Batandise dda naye olw'ensonga zino ne ziri zitulemesezaawo okutandika mu budde obw'amangu ddala ate nammwe mubaddeko wakyabakwatidde wano ne wali. Masekkati gaffe wano tulina Ssaabalangira wa Buganda Omulangira Musanje Ngobe. Ssaabalangira tukwaniriza era masekkati gaffe wano tulinawo bajjajja abakulu ab'emituba ku mukono gwa Ssaabalangira ogwa kkono Omulangira jjajjaffe Maganda omwana wa Ssekabaka Kikulwe Kaliiti ate ne jjajjaffe ow'omutuba omukulu gwa Gomotoka nga naye mwana wa Ssekabaka Kikulwe Kaliiti Ssekabaka we 21. Essiga ery'Obulangira siga kkulu lyatwebwa Katonda okuba nti muvaamu abalangira omuva Ssaabasajja Kabaka. Mu ngeri y'emu ekibbattaka kyeyongedde nnyo era mu embiri n'amasiro gaffe gatataaganyiziddwa nnyo wamu ne tusigazza Buwuggiro nti yatunze ojja kwesanga Musanje Golooba Ssuuna ffe tukola ki? Ffe twetunda naye ndowooza kyava ku bbanga Obwakabaka waffe bwaviirawo ekulaba ekusomozewo nga kw'amaanyi okuteeka olukiiko olwo nga twatuddemu tulondoole ate ne bannaffe olaba abaakola olukujjukujju ne bakyusa ebyapa ebyo ne babiza mu mannya gaabwe. Naddala ekyo kisinza kubeera mu Bambejja kubanga bagenda ne bakyusa ebyapa ebyo ne bidda mu mannya gaabwe ate ettaka ne baligabira bannaava ne basaava. Buganda bulina gavumenti ekulemberwa Ekitiibwa Katikkiro era ne baminisita nga nti minisita w'ebyobuwangwa n'ennono mwali kitegeeza nti Bwakabaka bwa Buganda babukoze eki bukiikiddwa bulungi kubanga oyo yavunaanyizibwa okulaba nti alondoola ebintu ebyo. Lukiiko nno kwali yo weeri naye toyinza kugamba nti buli kintu kyonna kijja kuba kikunyikikunya tufuna obukuubagano naye nga buluganda tutuula ne tubwemaliriza kubanga ffenna tuli baweereza baani ba Ssaabasajja. Emiwaatwa egibadde giyitamu ebintu byaffe ebimu nga bisaanyizibwawo abantu abamu be tuyita bannakigwanyizi naye ensozi nnyingi mu kiseera kino ziri mu kiseera ekizibu olwa twasazeewo tusabe tusooke twesabire nga tuyingira omwaka okusaba n'okwebaza Katonda olw'ebyo byatuyisizzaamu era twebaza n'obulamu bwa Ssaabalangira. Twebaza nnyo obulamu bwa Ssaabalangira. Abo ne twagala okumanya nti kakati olulwe lw'Ekyabaggu ekyebando mulimu abalubeeramu bantu bataano ono ye gundi ono era yajja mu kulwa mukolo ki naye kati kibadde kiri awo ayagala okunoonya obudamu nga Isonseka Lubiri kyegenda okukolamu nga ttiimu okulaba nti buli muntu ali mu Lubiri alina ensonga eyamuleetamu obuvunaanyizibwa bw'alina okukoleramu era ebuggwawo addeyo gye yava kubanga aliri simaka. Eyo ensonga enkulu tutandiseemu kikeereze naye kibadde kitambula tunazo tutaasizzaako naye kibadde kitambula si mu lwatu naye mu ngeri ya mu lulyo aga kigenda kutambulira ddala mu tteeka. Omanye ekikulu kye twafuna nti amateeka n'obuyinza bwa Ssaabasajja edda nga emisango egikwata ku ng'amasiro 2 n'ettaka ly'ebika nga Ssaabasajja yasalawo ekyenkomerero naye kati olwanyisa kino ng'oli akudda mu gavumenti awaabye nda mu kuwoza kola ki kakati twagala okulaba nti ffe nnyini baga nannyini mu kufu yakwatawunya ne baga nga talina mikwano naye namwe wano omulimu gw'omuli wakati gwe mutukola mu lwaliro namwe mutukwatiddeko nga tujja kutambula nga ffenna.